kakati omuntu omusanga nga buli ddakiika alowooza lwakutaana amalwa tugenda ganywerawo nga yerevo gy'aliko ey'okulowooza eyo kakati eyo osuubira nti nogenda kuvuganya nansi ki lubeera mande agamba atera okutuuka ayambala t-shirt paka campaign lweriddako bamuwe endala kakati beebo ate naawe olina kalulu kamu nga ye kyekireetera omuntu ndowooza isonedati nti abantu baagala okubigaana omuntu atuuse mu mbeera eyo yabba yakola buli kimu kyonna ekitasaanidde kuba ye aba alabira ddala nti nalina kubeera ku bboto nze ndabye abantu abakkirizaamu mukulu batte nalaba waliwo London awo akawala kato bakayita jojo keteira akane kekolamu omulimu kasomye ebintu byako asomye wano asomye akola amannyo akoze toothpaste oyo mwana bwakubuulira story atambula n'agenda n'asoma n'agenda n'anoonyereza n'akubulya n'endeeta abathailand ne batabula kano n'entabula kano n'aleeta n'agenda n'ategeera nti nno wano kati okuyingiza bino ebintu gavumenti yeetaaga bino ebintu byonna ebirungi bigenda nakuba nti nno binyigiriza okukolebwa byezze wano erugogo namulabi yaguddewo we bagirira ensusu we bakola biki kati gwe abadde ogamba nti ebyuma bagenda biyingiza no babikola batya ye abiyingiza ati it's not having a lot of money, it's dedication. Era bw'omusanga nga alina byalina towalana mugambe nti no nkusaamu ekitiibwa. Yes, nkusaamu ekitiibwa okoze abalala ekirema abantu emikisa tubanga gyegimu naye bw'otuuka yajja kukubuulya courses mmeka zisomye okunoonyereza kwakoze omuntu gwe okuleeta n'omulaba nga aleese toothpaste amuteeseeko linnya lye nze siwalana nsinze omugamba nti mwana muwala weekozeemu omulimu oba kyakola okyagala oba takyagala you have to respect. Banyabo ne bassebo tubayiriza mu episode ya sabbiiti eno mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe nze Sesanga Batte the Great ndine Hajj Yasin Bakaluba Properties the Great. Linyalo lisigaze. Lisigaze. Tutambula buli lunaku olw'omukaaga nga tugezaako okuba nga twogera ku bulamu engeri gye butambula n'endaba ey'ebintu mu bulamu obwa bulijjo. Tubeerawo okusobola okuba nga tutambula bulungi nnyo. Haji mbadde wano ssebo nga sinna kulisaayo mbadde wano nga Sarah nkubidde akasimu. Sarapati. Webalirisa abantu chapati. Amina. Chapati ewooma naye ebigambo gye bigwedde nga sikyabitegeera. Nze twalya kuva lwe twayingira mu America. Neze ze nakutumaziriwa. Bakuwadde ekikopo. Gwe mulundi ogusoose Haji ogenda naddanga bwe yagenda. Wantu maki. Wantu. Tubeera ano ne tuwaana. Toyinza okugana omusajja ono. Wantu maki. Omusajja ono. Kameko gye mutwalira. Jidole biri. Sara yakuweereza ekikopo. Kiriwa oyogera bigambo sikiraba batte ekikopo ekyo. Anywe kawa lekerawo twayuyizanga nga tuli ali on set. Kawa yakusa. Sara mulamu. Kawa kusa. Bade ndi ayogera kusikula fitina. Kuzuko. Kawa ayogera kusikula fitina. Naye yakukubye point magezi. Ere owaira ateze yagingambyeko nze nyogedde naye natandika wano talina kyangambye anti nze yatumye nze gwoba okuba anti oluusi obujulizi babuwandiika nassaako omukono Saala naye kakati kyayiko abaddeyo ga olunga ayayuuya nnyo ate nze nabadde nkugeya mujoga Haji kulikayo kulikirayo ddala kulikayo Canada kulikayo mu America twabaddeyo bwana batte omusajja ono bamulabyeko bamwayise mu ngendo za njawulo oyo we nagendedde Canada yabadde mu America wagende mu America ye naavaayo we nagendedde naye yankubiddeko nga nyingidde mu America nga ebikajje babyokeza bamukubidde ebikajje babitaddemu omuliro wallahi tetwakwasaganye naye ate nayingira America nga ndaba ndiyo wiiki namba nina obudde naye tebwalabika tebwalabika nodde bata abantu tebatwagala naye waliyo abantu abatwagala kale gojja tebakwagala ukijja tebakwagala Allah nze nekiwulya buulizi nti nina abantu bonna banjagala kineeraliikiriza
era kindwaza n'okundwaza bw'obanga buli muntu yenna akwagala manya tulina makulu nze abatanjagala sibamanyi tobamanyi saagala nabbamanyi ng'olabye tonnaba kukola bibasiikuula mmeme kunyiiga kutandika nakuvuma naye basiikuuka basiikuukire eyo kakati ekizibu kye tulina tuli ku mikutu fe abakeera ku makya bato olinakubaako obusungu in fact nze waliwo gwe nabadde naye mu America namugayenze meeting abantu ba mirundi egi meeting abantu abatamanyi ne meeting abantu abanjagala ne meeting abantu abatanjagalira ddala aba bwe nkusanga olina okubaako mu category eyo naye natambudde kuva ku nnyonyi gye nninnya kisaawe mwentuukidde bantu gye mbadde ntambulira era nze sirina kwevuma kwonna batte waliwo omukazi gwe nawulira yali era abuulirira n'agamba nti mu nsi kola kirungi okusinziira ku ntegeerayo oddeeka weebake ebisigadde obiveeko tosobola kutegeeza nsi yonna ate tosobola kubeera nga buli kaseera oli square na nsi yonna gwe kasita okiwulira nti kyokoze mu magezi gyo kyekisaanidde kikola oddeeka weebase but omuntu atakwagala asobola okuteekerawo embeera n'olowooza nti ensi yonna tekwagala naye gwe mu mmeme yo bw'owulira nti kyokola kyekituufu kubanga tekiwoomera matama abiri ono atakyagala muleke mu nsi noonyaamu babo batte abantu batwagala gye bali abatunuulira ddala ebigambo byaffe ne bibooza ku mmeeme zaabwe ne baterera ddala oli n'agamba nze nali awo ne mpuliriza puroguramu yo bweti kati ate ogenda okulaba n'ogamba naye bwe nkivaako nkiviirako kyatanjagala olwedi takola ki tanjagala ye ate atanjagala bino ebyaffe bya click next button lwaki obeerawo nga tekikuwoome refresh kati nagenza okulaba tulemere ku nsi sibe batuleze sibe basasula data ajo bayalawo nankubira nagana museka nnyo nga munaye ze tutagula ku dduuka ate ffenna tetulina ebizibu byaffe tebifaanana oba olina ebizibu zokoleke waliwo interview gye nabaddeko nebuuza ekibuuzo bwe nakibuuzi waliyo kye bambuuzaako waliyo incidents ezibadde zitambula eyo nga bw'omanyi bannayuganda bye batalina byakukola kati bwe naddamu ekibuuzo nenseka nga bw'olaba era tuseka bwe tuti bascientist ne batandika okusinziira haji oluseka lwasese enseka gyase atulimba nembagamba bano abalaba haji bamumanyi nze sibeerangakaawo nga siseka it's a choice I made It's a choice I made. I'm just a happy soul. Oli ekyemisana oli ekyeggulo weebaka ekimala olinamu ku ssente kyekigana okuseka ndi musajja muganda nazaalibwa musajja muganda ennyindo yeeyo ya kiganda bwe nagiteekako nentandika okukubaasira n'afaanana ndeka fesi ngimanyiza okuseka wesiseke nga bagamba omusajja mukaaga omusajja nga yabijja ndeka fesi kangimanyiza okwesekerasekera kati oli weyajalaga owaayi oluseka omusajja lwasese omanyi bakakola nnyo ku Bill Clinton bwe yeegana Lewinsky abo bajja body language wagiza omulabye wakondodde waliyo kati nange bandiko nga bansoba kayogedde ako ajiyalya bannayuganda baagala ebyekisiru tugende mu maaso Haji Bulaya kiki walabyo kyoyinza okugabanako naffe nga tetunnagenda mu bingi manya amagezi muliro kasitabugwa kuggwako ng'ogende wa neighbor twadde wano twogedde naye kati oluwungu kalwawunguseemu awo era oteeka okuba nga waliwo ekipya bane Solomon ali atya Solomon yakikubye yakikubye yaleese aba Canada naye kyenalabye amawanga tegakyuka bantu faces ezikola zezikyuka kati bambi ngena nentuuka abaana ne banyumiza sitole zaabwe ajinze nakatuuka kino kibadde bwekiti otuna mutuzi noga mfe twajja 2000 atandika butandisi kati mwe muzze 20 years later on but the struggle remains the same ekikyuseeko kummwe system kati yaggwamu ekisa
Fwe twayingirira ngo ne bogamba bugambi nabadde ku luzzi omusajja nangoba nenkola bweti nentya kwe kudduka nga bakungula byenyo naye kati ne bogenda ngo omusayi gukuyiika akugamba ugamba ki onyumya ku ki kikyogezaako tugamba nti abantu abasookayo dda penetration yaabwe into the system was slightly easier okusinga kaakati era omuntu asituse ku ddakiika eno n'agenda ng'agenze kuyingira buyingizi nti ayingidde Bulaaya olugendo lwe luwanvu kyokyamu okusinga luli kyokyamuuko obusaasizi endabirira eri gye baalabiriranga ng'abantu ate kyenjagala omanye olaba we twayingira mu gy'ekyenda abantu ng'okugenda nti oba ngenda London okimanyi nti wali weetaaga bwetaazi passport kimanyi nti Bungereza yaliko nga tuli visa free ng'olinnya bulinnya n'otuuka e Bungereza ka visa bakakuwa upon arrival naye ebiseera ebyo ng'abantu tebannakyamuka ng'obwongo tebunawakuguka weebale nnyo kati obwongo we bwabikuka nzijukira ffe twagendera awo ku Parliamentary Avenue ng'agundi ekyali awo ng'abantu babeera okwo ne batuulawo ng'abantu batandise nagufuula mulimu nti kaŋŋende ntuule nkwate ekifo ng'aba ne passport ye n'akwata ekifo nga kitunda mutu agenda kitunda kati awo abasajja nabo ne batandika okutaiteninga nti ebintu ebyasooka ng'abantu tebannaba nnyo kubiyingira n'abali bali soft naye gye bakanya okuyingiwa n'ebirimbo ng'olimba munno kye yalimbye dda bagenda okutunulamu ne batandika kutaiteninga gwe bagamiranga nti beerawo olubeerera nga batandika kuwaayo mwaka nga kwegamba kati byonna babyogedde nga tekyali kipya kyali kipya kati abasajja batuukayo ate abaana era batuukayo nga expectations zikyali zezimu agenda okutuuka ate ekizibu kakati kye tulina is an open world edda abantu bwe batambulanga ne batuuka ebweru nga tomanya kikiri Kampala ng'osobola okwerabira nobeera kuba emyaka gyaffe nga tuwandiika bbaluwa nakubirako muntu simu ebiseera ebyo MTN nga yeeriwo oba ne Seroteero naye nga nebbeeyi y'essimu nga nzibu ng'abantu temuwulizinganya kwegamba it was easy to detach naye kaakati omuntu ofuluma wano banno osigala okyayogera nabo olowooza ogenda kudda enkya stress ekutandika omulundi gwe gumu abantu babeerawo tofuna budde bwerabira buli kaseera oba ku nkya nagenda enkya nagenda enkya siigende era ndowooza abamu kye bava bagenda n'okutuuka baleme kulinda mpapula oli agambe nti naye omanyi najja kuno mission yange yakinoonya bukadde 10 n'ava kuno nga yapulaninga nti ka bizinesi kange gyekali kanzikole ngende weewaawo ate bw'olwayo era alabika ekumira mpolampola kubanga sikugae nina omwami gwe nagenda naye edda simanyi omwami oba gyali bamuyita Julius waliwo twaba batutwalako eyo twali ffenna mu bufoofufu bw'abazungu eyo n'agenda yalina gwe yawerekera bwe yawerekera bwe yatuuka eyo nga agenda kwali ku kikawosho giregireko bwati agenda okusiimula ku mmotoka n'ajjukira nti e Kampala yalekayo amabanja gano ga $810 agenda okulaba wali bafunye paundi 2 ewiiki sente ezo nga ebiseera ebyo zikyaba okuvunjisaamu wano okujja bwotya ebbanja eryali ligenda omumumenyera wano agenda okutulamu wali ng'asobola oddikola ki okulikwasaganya yadda naguno gwaka taddanga akyakola beyalekanga bali mu primary batikkire kati tugende mu maaso kati abamu tebagenda nga bakigenderedde naye duniya omanyi enkula y'omutwe yekuwaki yekuwa ensalira omuntu atuukayo n'agamba angende ate no bw'ova no ng'olinamuko ku bbanja ojjukira otulana bwe zikala ate kasita ekirungi kyeri nti omuntu emirimu gyayo era omuntu webweru bwakugamba nti mpola obukadde 10 buli mwezi nja kuwa obukadde 2 muwe bagamba ayo 10 ngenda dikudiza buli mwezi yebaze n'abandi zino nzifisa ekyo tekiriko nti natwe abamanyiza basasula nga lumu leero zikyankalanyemu katubawenga 7 lumu lusigala luki lumu system zo ziri pure
teziringa eno neno gibanja msinze mbyoge anyambe eno ewa mu Uganda kale ena kale ababona system wayingizawo yeri ewa eyabazungu nze waliona byekajjana okumanja ate mbeera buli ngana buli kade bazo okubanga ayimyana kaka mulinde abo kasitama genda balina kamera nyamukwata amatala jakumpulira gwe notunulira embeera eyo ompadde omwami oyo tujja mukozesa nga example tali yekka abantu bangi oli ali wano naye ng'agamba nina omuntu gwe mbadde njoga naye ku makya mukadde wange Imaamu Kasozi anti mu Uganda wano bamala basimba basi yo mu America oba ennyonyi era nti buli ayagala okugenda kale linnya ennyonyi awo awo ku nnyonyi wennyini ng'ogenda mu America nesimba wainaga nti buli munnauganda ayagala okugenda mu America oba olina visa oba tolina bwe linnya ennyonyi emirambo bagijjawo nga mutwalo gwobeera mu baluwa nze ze nninda swaza sitani ze nninda n'otagenda nedda era mba mmanyi ekifo kyange bakindi mbadde manyi kyalimu bakwesindika leka sikyakira mu nsindika naye ng'ogenda bwekibanga bagende mugende ate oba osigala kyomanyidde oba bagande betwaka abasigadde nabakuwa nedda tukyogere maze nga bakugaye kugenda kukola topalapalanya tobiteeka ku buwawaatiro bagambye ogenda kukola ngenda ogenda anti amazima gali kufuula ow'eddembe nozo kakkanye kaakati ntegedde gwenjogera naye bulijjo olowooza oyogera na vireja abantu bangi balina embeera bwetyo noli agala naye bwe ngenda sidda n'omulala ali bweru eyo yonna gyali agala naye sente yange eno ensoga lwaki oli agala ni oluusi bakalubuuna aye kayalya majority eri eri agala nze sidda Uganda kola nalyaki nti wafunamu gwokuliwa wadde omanye kuliwa okufunamu kutya nti ogaggawadde n'otuuka nga bulaayi ekutami kaka nzire ewaffe bameka abasobola okukola ekyo omulala ganze sente za kamera nazo ku akawunti bwe banansaba wano ekyokulya njagala byakulya nzija ku akawunti n'engula okusinga oziteeka Uganda n'enzisiga n'enzimba oba kizimbe kyange oba n'enzimba z'abapangisa munjogera ennyangu ti okubeera Uganda nga ndi Land Road mbeera ku Bulaaya nga ndi mupangisa wayogedde anyway mukyenda bye nkulubate kirungi nnyo okutambula okutambula kukuwa exposure kukuwa perspective na kukuwa endaba y'ebintu nze ndi muntu atambulira mu kuyiga atakkiriza amazima okay natambula olunaku lwe nasooka okubeera mu America ninayo ebipya bye navumbula era ne preaching yange nemba nga ngiteekako alternatives batte mu America waliyo abantu abakoze ssente nga balivinga obulamu bwabwe nga tosobola babuulira Uganda Uganda nina ekyokukikkiriza weekiri waliwo famire gye bantwalamu ya bamugagga nentuukayo ng'omwami alina amaka gava kuno nakuli ng'azimbye alina amayumba omanyi okubeera Land Road munnauganda ng'oli mu America ng'alina n'ebimotoka biri awo bino ebisenda ice akugamba nti weguba gwagudde envuga nengenda ku nyumba yange eyagundi abapangisa nembeerulirawo nga acollectinga bucollectinze abazeyo bantu abamazeyo mu myaka nga 3 yakola abaana be bazaaliddwa eyo kakati atandise okuzzukuza kakati omuntu yagenda mu myaka bwe gityo akoze sente ze n'abeeno yaditaakinga dda nabo mentally obwongo bwe kati bwa flipping addaliwa mulimu circumstances ng'olina ozitunuulira special cases oyo omuntu n'omugaa sagana kumanyiira mubeereyo mukole ebyammwe waliwo bano bajuliza awedde balina ssente ezitalina akola ki bantu basula ku zi eka
nyumba ziri ku eka kakati oyo okimanyi nti mukulu batte waliwo obugagga obubeerawo ng'omuntu talina permanent address oyo kati waddemba asobola okujja wano n'azimba ennyumba y'emunyonyo n'agizimba ebuziga n'agiteekako abakozi n'agenda n'akola emirimu gye n'agamba nti no kanziruke ku wali e Uganda ngenda kubeerayo nnaku nnya najja n'amaliriza ebiriwo wano neyeebakamu okukutula otwe n'addayo mulimu abantu who can afford such a life kakati omuntu waba asobodde okwaffordinga such a life olina okulaba engeri gy'oyogera naye ng'okonsideringa ekyo kyakoze kati mubaamu enjiri yange bwetuuka nga yabaffe okitegeera ndi ku struggle mpangalidde ku struggle nga mulimu abantu bakozeyo zi companies balina sente zawo you have to agree nti mulimu abantu ng'omulaba ne byakoze eri ne sente zaafunyeeyo ne bwakikwata okiduplicating okiteeka e Kampala tagenda kufuna sente zezimu ng'omugabo abeerayo naye nga kiba kikosa kyo okujja okuzimba ewammwe anti kakati business kakati mulimu abantu abatandikanga agency kubanga ndabya mu America abaana abakoledde ddala sente batandika za agency akwata nti oba akutte omukadde agenda kumusasula $5 oba katugambe kalana kati ye n'abanga alina bakozesa gwakozesa amusasula $2 kakati oyo bwabanga bamulabirira 24 abagweredde mu sente meka abagweredde mu $408 408 ebibiri anabiwono bibiri anabiwono kati bwaba alina abakadde 10 omuntu ajja kusibira mu 12 mu mmeka mu bino olunaku kati ogenda kimugamba honestly kale preachinga nnyo mubamu nange betuka ekisanga nina okwebalamu amagezi kakati omuntu ngoyo ngenda mugamba abakadde bawano balina bazzukulu baabwe bebalabira jjajjo oyagalayo kacyayi n'aleeta kakati mugambe ekyo kiduplicating ng'okireeta Uganda wane wamwe mu kika kyammwe waliyo bameka bebalabirira abakadde beerabirira abakadde bano beewaliriza afira kondayi okitegeera kakati mulimu ebintu bye tulina okutunuulya ate abantu beeri abazungu oba lwakuba bangana hectic lifestyles obulamu obukubakuba zi winter ezo miramira ddagala eryo bafunafuna ebirwadde ebyo okwerabira biki byotasanga nnyo mu bantu bawaffe wano ate nga wewanira abakadde obasangawo naye ng'era ng'ali soba naye bw'aba talina mu bino bisukaali bireetera nnyo okwerabira biki n'omusanga nga netiwaaka zikyaliko naye abeeri zigenderawo ate sisitimu ngagga kati omwana omusanze eri akola sente ze mubamu otuuka otandika okwogera ennyo kaba kamanyiiro ng'olina omuleka akola ebyenze nzikiriza noga nti kati oyo mutadde omujjukizako obujjukiza nti muna yali muna Uganda eka kyali badde kirungi kubanga n'ekika bakuzala ano mpigi mawokota era weddira musu kati kirungi nnyo mu kitiibwa kyo ne byofunye zimbayooka ekintu odde banno baba banakulabira baleme kugenda wa muganda wo nti oba kujja kusanganga ku hotel ogwe mu kitiibwa kyo ddala ng'omuntu alina kye yeekoledde bakusange mu maka mulimu ebintu ebimu bye tukolanga tujjuliriza ng'abantu nti gundi yabeerawo okwo era ne bw'oliba ovudde mu nsi omukulu ogukola ki ogulekawo ne bagamba nti oyo yowaawo wadde n'abaana n'oba ojja bazaalira oyinza okugamba nti osigaleyo bakuziikira baana it's okay naye kali akeekeera kabeeramu kuba gwe generation yo eba yali yawano abeeri batandikire ekyawali but who am I okugamba omuntu eyeekoledde sente ze tulina okubaako wetusalaako layini naye ate eri enjiri eyange olumu gye mbambuulirira ye y'abantu abafuna ezirwanirawo mu system nga nkugamba nti ezo ate ezirwanira mu system bw'osibamuuko oyinza ate okuleeta wano ate eri gy'obadde noba ng'obadde mu pakasa ate wano n'obeera mu bwakatonda bwakabaka okitegeera oyinza okujja ate wano n'oteekawo embeera mulimu abantu n'obeera omwami mulimu abantu katugamba abaasoma ebintu ng'ebyo nursing abantu abaliko mu medicine mukulu batte wano bw'oba tolwalangako tosobola kumanya how expensive medical is
naye wolifunira ddala ekirwadde nga kikubala genda mugana amalwaliro walaba abaana we bafa ku covid tiri abaddewo nga buli lunaku batusaba miliyoni wano genda mukazi wazaala omwana nga tannatuuka bamukutwalire mu obwo bunnasale ojja kuziraba omwana ajja kuvaayo nga omubanja obukadde ngaaga nga tannaba kukola tandikirewo okukolima nga wekyali mwana gwe bwotalinziyukira gwe avaayo nga bupoloti bwobu obwa 25 wabutonze dda kakati mulimu abantu olumu kale betugezaako okusomesa tubagambe nti you can be productive mulimu nze sikkiriza nnyo nzikiriza mu muntu okumukozesa naye sikkiriza mu muntu kumukozesa lubeerera nzikiriza nti okunkozesa yentandikwa y'obulamu naye gye kirina okuggwera nina okwekozesaako it's not being busy but testing freedom kati omuntu gwe bakozesa ne baba bakusasula katugambe $7 nga 7 bw'obanga omuntu okubye tugambe oli mu kadde 22 nze ate nsobola okuteekerawo embeera ekulaga nti okimanyi osobola ku buyivu bw'olina okuzimba facility wano nobanga osobola kuba abantu balina exposure osobola okkeera ku makya kati mulimu omwami nze gwe nali njogera naye naŋŋamba waliwo eddwaliro lye baali bazimbe nga batandika pya ng'ebintu byonna babijjamu through the discussion netwogera netugamba nti okimanyi nti abantu babeerewo nga tebamanyi nti tugambe nga mu Bungereza oba NHS batuuka ekiseera ng'ebintu bye bakozesa nga ab'ebyobulamu b'eggwanga nga bigenda ku auction kaziba ambulance kaziba ki kakati omuntu ddala lwakuba abantu ekintu abatakiteeseeko maaso okukitegeera abasajja abo babeera ne equipments nga nnungi nnyo kyova olaba abantu abakola ebintu oba abagaggawala they are critical thinkers balowooza bw'atuuka mu ddwaliro ng'omwo n'abaako ekirungi kyalabye ye kyasooka okwebuuza ono omugagga kino ekikye bw'aba akisuula akiteekawa kuba ggwe we bakuwa emmotoka y'Omungereza ne bw'eba nkadde oyinza okugyayo mu nsi endala nga mpya eyo mu nsi endala empya n'efa ng'enkadde ey'Omungereza ekyaliwo so quality naye ematalinga kati ebyo ebyuma balina gye babitunda watya nga omuntu otandise kusuula nkesseeyo n'obireete wano ate wano bikwetagisa bimeka wano bajja kugamba nti ogende mu ddwaliro bakugaye nti omulwadde wammwe mumugye wano mumutwale gundi be balina sikaani nga ddwaliro lirina ekyuma eki n'abaana bo balina basomye ku bintu ebyo balina kapasite eyo kuba nze mu kukola kwange okwa business nzikiriza nnyo mu muntu anoonya wawe wali ekizibu lwaki bw'otuuka onoonya solution lwaki bw'otuuka nga bagamba genda bakebere kino weebuuze kaakati abavudde wano lwaki gundi bamututte mu Agakaani gundi kyekiriyo omwo mulimu yes kyekigaana kati ogenda okwekanga eri nga waliwo wano ebyuma bye bayitaaga okumucekinga nga tebiriiwo ate nno ogenda okubyekanga n'ebintu ebimu wano nga basobola biweevinga ne ku musolo kuba mulimu abantu tewabula engeri gy'oyitawo abantu mwe bali muno oba amakyaki kolagana nalyo nti ngenda kuleeta wano eddwaliro abantu ebimu ng'ebyo babakkiriza mu ngeri y'emisolo bw'oba okirabe nga kyekigenda okukola ki kyekigenda okukuyisaawo oyingiza wano ebyuma byo nti osobola okufuna ssente zezimu z'obadde ofuna eri naye ate wano n'obanga gwe boosi ng'ate freedom y'ogirina no exercisinga medicine yo ng'ate oli waka okitegeera mulimu bali abagagga abasembayo nga zo ssente ze mu butuufu ogezaako zimukolera accountability zifuna wano e Kampala nga naawe wennyini olina okukkiriza omugambo omanyi beerawo nze kaakati kanwanagane nabano nfuna 15 nkola bwe nti mugambe nti genda webakenga mu kitebe ekyo kirungi naye tugenda kikola budde bwonna kuba omubiri gujja kutuuka ekiseera kikoowe abantu abafuna ssente nnyingi nnyo si be bakola ennyo mukulu batte abafuna ssente empitirivu si be bakola ennyo mutwe kyaddako waggulu kati gwe buli lwolabanga omuntu yenna omulala nga akozesa gwe mubuuze
kyakola sisobola kikola akola kyama akola kyanjawulo lwakuba abantu abo babiyingiramu ne batandika obifunamu lwansonga nti bo waliwo obutatya ku kusalawo okukitandika bwe batomera gwe nga watya buti kubukola ki kubutomera nze negomba nnyo ekintu ekyo ky'abantu kubanga abantu bonna ababaddeyo basomye nnyo ebyobujjanjabi ate nga wano obujjanjabi ikose eriko ate nga wano bwe busumbuwa abantu kati mubeera mutya nga kumpi buli afulumye kyalimu ng'ate wano kyekizibu ekisumbuwa n'olemu kifuna muse rero yagaa nti emyaka kasita gibanga kyali ku sayidi yo bw'otuuka wano osoma kino osooka okitegeere awo ojja kukola ssente wano kikyetaagisa naye bonna bagenda kugenda mu kyanguyira abantu kitya njagala kusuubula ngoye kuba kyangu nsobola okunoonyayo wano ekimotoka n'enkitikka kuba kyangu okitegeera kulowooza buli omu kyasobola okukola ki okukola kampereze bino ebitebo obintundire si kujja na big ideas tetwagala kukooya buwongo tetwagala tukekkereza obwongo waffe tetwagala bubeeraawo nga bukola nnyo ebitalina makulu it made sound offensive oli ayinza okugamba nti nno yayogedde bubi naye ebiseera ebisinga amazima omuntu ogamubuulira bw'aba ayagadde n'akitwala mu bulungi ekibeera ekizibu era gwe kasita olaba ng'okitematema muli omutima gwo guba gugamba kikola naye nga bw'okigattagatta wano ogenda okulaba nga kikulemye awo obwongo bwo olina obukunyiza nnyo ogaye nti kyetaagisa ki kati bwe ngenda mu Drug Authority license tugifuna tutya ebintu bino we mba mbireeta bibeera bitya wana abalwadde bo tebeetaagira kukubira campaign webali tulwala enkya neggulu si ku mmere enene n'olya n'olwala n'onywa n'olwala n'otambula n'olwala kuba ekyeggulo tukyakirya masavu gaffe tuyita nagwo obudde buli kaseera twongera kati gwona malwaliro ameka fana bennamugo tulina wetugenda no wetulwalira otuuka nabo buli ddakiika qye kutama novaawo abo ssente kasookedde nga babeerawo bazikola ekyobulwadde tikiriiko kibanga kya mmere ng'oleeta bonna abasinga ebyo bye bakola naye omuntu wona akimugamba wa ajja kulowooza kya mbwangu awo nsuubudde bino genda obintundire obuzibu buli ku ffe oba buli ku system kola ajja kugaa nti nze nsobola ofunaana ekyuma oba oli akingabidde oba nkifunye ku ssente entonotono naye okukireeta okukituusa embalwa we wali omutawaana bakiseetinge bakisibe nti nkitadde embalwa okukireeta oti wekiteeka ku nyonyi bakigaana oli abalamu naga ssente nagamba eno ngira wano n'atuukero ng'amujjako ssente zigula kitya bwe tubanga tutandika puroguramu eno toddangamu okuyitira the great nze nkubulya kirimba bantu kinaye mwoli nkulawo wonna bona boba okibuuza oweddemu amaanyi no si kugwamu maanyi nze nkubulya endowooza oyagala otandike kwogera biri pasono ogamba byange nkugamba nsinziira ku example oweddemu amaanyi no nkugamba nsinziira ku example nti nali nkirabyeko oli in fact yali nteekateeka wano nga gavumenti egezaawo okugigunjaawo nti n'abantu bannayuganda abali e Bulaaya bakola ssente nnyingi naye bagaanye okudda okuzinvestinga wano kaakati tukoze tutya ne babako puroguramu gye bateekawo manya bagituuma bikindoza kigozi oyo yagirimu mama Navio naye tuteekewo embeera bweti tubasike bajje wano basige naye ensi eno in fact kantunule na mu kamera yabula obwenkanya bw'oba nga Uganda wano waliwo puroguramu yonna ey'okutembeeta embeera ey'okukomyawo abantu e Uganda n'ogikola abamanya ababikola ebyo n'erinnya bakaluba terisobola kuyitamu naye on merit muntu ki wano mu Uganda gw'osobola okuleeta bw'oba w'amazima akubiriza abantu b'e Uganda kudda wano Uganda na kukolawo ebintu wano e Uganda okunsinga mentally n'okuba nga ne mu practical nga kwendi andi kati ensonga eyo bagenda ogitunuulira olaba ebiseera zali babeera ne ssente nnyingi ennyo nakati azirina ne balina bye babeera nga
bwajje Kampala asobola osaasanya miliyoni 5 nga takinako mutawaana muganda waffe Kabangala nga sente nyingi nnyo mbuga nga webajja Black anafuna sente akuba olina kwa miliyoni 2 ekyo sikiwulidde so naye abantu bano sente balina nyingi anti kaakati naye nga kyebaga nti naye obukwakulizo nze mu Uganda gye sente zange South Africa oba mu America bwe mumpa okujja okusiga wano sente businga no investor ava mu America okujja zisiga kakati abantu kye bakolanga government sezisinga zatunuliranga nnyo abantu baazo nga bo okubaagazisa olabanga Uganda bwe yateekawo embeera nga abagwire bagondeza buli kintu kyonna nze nalirowoozezza nti n'abantu abo bwe baali badde batunulwamu kakati mukulu batte nze bakaluba bwe mbanga nva e Bulaaya nenzija wano mulimu ebintu abantu nebaza waliwo ebintu ebimu bye bagondeza ddala ng'omuntu oyinza okutuuka eyo n'oyiya nga tolina passport ekola ki ekuzza n'otuuka ddala bw'ogenda kwembaza muno bw'omutegeera nti Kibanda yajja kuyiya bintu byakukola ki mulimu ekintu wetuuka nti nga tulina kuwa bu interview gwani gwokola otya yeggwe oli wewaffe ndiye genda gonza okitegeera oba otekewo embeera nti kaakati munna Uganda ne bwonaabo okale tonnafuna dual nationality naye tuzze eri waliwo kaakati abalina bukaadi bwabwe ndi Bungereza bw'oba gy'oli ne baregisteringa mubakozesenga interview bw'aba basobodde okufuna oli bw'afuna nnanga muntu nga ya munna Uganda mu gavumenti bw'oba olina British passport tuukaawo tukaweevinge bw'otuuka gwe tosasula ki tosasula visa kuba oba otegedde nti muki etteeka mweriri naye mubaamu embeera ey'okusikiriza ey'okusikiriza era ako bw'ona amala okukafuna wano ne mu process we tunaaba tetunaba kugira musobola okuteekamu akawaayiro nti nno omuntu asobola okufuna ettaka kuba gwe okimanyi nti nze bakaluba bwe mbanga nvudde wano nengenda e Bungereza bwe nfuna British nationality okukoma wano mba siri munna Uganda mba nina bate kumala kwa applying dual nationality kati kitegeeza mu kaseera ako sina na kufuna ttaka wano kakati buwaayiro ki bwe musobola okuleetawo okugondeza abantu bano mu bwangu mu ngeri y'okusikiriza kiki ekigenda okunsikanga mangu kati ate abo ddala abantu ndi Bungereza ndi munna Uganda bwe mba ndeeta ekintu buki bwe musobola okuŋŋondezaamu ebyo ebintu kaakati eby'eddwaliro baleke bayingize abantu abo ujjukira abantu abo buli lwe basukuma wano ssente ziba teziddayo abaana bonna ffe kakati betukoledde buli lwe bagamba nti bagenda kuzimba kuno amayumba oli bw'azimba kuno ennyumba ey'emiliyoni 360 kitegeeza nti naakutta emitwalo gya $10 agiye mu economy tegigenda kuddayo kuba kizibu nnyo okufuna wano ssente ate omuntu abe nga azitranspering kati okubateekerawo embeera eyo bw'oba oli bweru okolera bweru naye oli munna Uganda wano oyagala kukola ki oyagala kuregisteringa kuteekawo clinic twabateekerawo ka fast track kwegamba ka certificate ko kalina okubanga kakola ki mulimu obuntu kati nga mububateekerawo kubanga mumanya nti buli omu basikiriza bo bajje we baleeta akasente kayiika mu economy direct okitegeera kyengezaako okugamba kayingira direct bonna bolaba betwogereza kati mu America waje tubadde buli kasente kebagira nti nno nze ngenda kuzimba obuzigo 2-3 konna akasente bakaleeta mu economy yaffe naye ate ekyennaku okiraba era waliwo yali anga gwe nno kaakati otandise okugira bino byenzimba obiraba obizimba si bibyo nolinga gwe kaakati bajja kujyawo ebyo babikuusibeko bajja kukuba biru za sente bilioni na bilioni gozimba data sente nenga sibyo naye ate kaakati bo concentratinga kuba kaluba ayogereza abantu 20 oba 3 ne bajja ne bazimba nga buli muntu azimbye ekizimbe kya miliyoni 3 kitegeeza nti ate okutte ku mutwe
n'oleka ekiwuduwudu ate omutwe guno guvaako kiri ekira kirina kukola ki egwo olina kumulekawo oli ayinza oconcentrate nga n'agamba ono kamusuule n'akusaba miliyoni 10 oba 2 n'ogamba business kangikole ki naye ng'ate wali okusikiriza nze nsikiriza nsomesa abantu mukwate ke muleeta mukakole ki mukaze gwe tunula ekizimba omuntu bw'azimba ekisooka ekyokuba ekisookera ddala abantu bameka baawa emirimu wano kuba ffe kaakati tukolanga just supervision nti kaakati gundi oyagala kuzimbawa nti nzimba kyengera mufune abavubuka baawo weereza akasente okaweereza ani mwekolemu awo omulimu abantu bameka 12 ennyumba ebagizimbira emyezi 2 kitegeeza abantu 20 babadde bafunye emirimu okumala emyezi egi kati bwe muba musobodde okukunga bannayuganda nga 50 abali ebweru ne bakikola olowooza ano baba baliisizza families mmeka z'abantu nga 10 gy'ogula omusenyu emmotoka zisasula amafuta abaana buli kye bagula kiriko vaati kiriko ebigenderako ekonomi bweto bwetambula naye abantu bali ab'ebweru obuzibu kubeerawo ng'abantu tebategeera mugaso gwabwe omuntu buli lwaweereza ssente eyo tafaanananga musuubuzi nti ngenze China ngenda kusuubula ate nina byenzijayo bwaziweereza wano ziba ziyingidde mu ekonomi babba nga zisigala wano bano abantu senga basobola okubulya ssente mmeka abantu b'ebweru ze bacontributinga baali babadde babateekera mu ministry number ng'eri ku welfare abannayuganda abakolera ebweru sebo abantu bano ministry y'ensonga z'amawanga ag'ebweru gyetwala zembase sirimu na byabufuzi ate kyo kyasi kya byabufuzi kati anti nze nkugayendeka kati nze nkuwadde amawulire nze ndi munnamawulire omanyi kyekitege omanyi welfare okulabirira omuntu mulimu ebintu kaakati wano ebisumbu obusumbu y'omuntu okuleeta obuleesi ssente okuzingiza nti omuntu makyazi abaleeteramu ssente enkyamu mwebali naye ate mulimu ebintu ebituuka olumu nga okuvetinga mangu abantu kubanga okujja criminality buvunaanyizibwa bwa gavumenti ekino okukikola naye okwanguyiza omuntu senga kibanga si bwe kiri obuzibu bwali badde nga babufuna ku sayidi eri si waffe naye abantu nga bafuluma nnyo eggwanga lino kati oyogera Bulaaya naye okusinza ku facts eziriwo abantu 100 lunaku bafuluma eggwanga lino nga kubo abantu nga 9 tebagenda kudda bagenze wano Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait, South Africa, Dawa naye nga kwabo abantu nga 2 agamba Uganda koi kenfulume kato abanga avadde mukomera bakuyimula bati mukaduku lweyo yobadde mukizikiza nsefana bweti nebo ogenda bwoti tala afuna mabega tibayinza okunzizaayo naye wali watuukayo n'agamba nti tayagala kudda ewa okudda e Uganda nga afulumye nga agenze wano mbawaramu ewali abaana abagenda e Dubai n'akola nakugamba nti tayagala kudda n'atuulayo nga tayagala kudda nga sente afuna nga ali free oyogera nabaki nkugamba andi kati soko male ekyo wadde oyogera lulingu nakulidde ekimuli kakati gwe ebirowoozo byo wabitutte ku bantu abagenda okuyambako mu zi company abagenda okuyambako ewaka ne waliwo oli n'agenda n'atuuka n'akolewo ka business ke tinze nfumba chai ninawo karumu kange nfumba chai nze nkoze ka restaurant nsobola okufuna emmere Kampala n'entunda e Dubai yes kati yoga kati Kampala nkonzirayo kola rare cases zo bali amabanja bakola ki nsalira emmere ya mutona katonda yo yakasavu awo ati kakali rare cases abo nati mwebali naye kati kuli 10 bano 2 oba 23 abatagenda wano ku bo 2 taba na kirowoozo kidda aba afulumye geyeena nkubuulira Haji olina atuukeyo n'agamba nti tayagala kudda Uganda ng'alidde ng'agenze mu ddungu oyogera nabaki kugambye nti abantu 100 bagenda mu ddungu bino 2 oba 23 abagenda mu mawanga amalala agatali ga ddungu kubo ebi
tebaba willing kudda asa tubaga kangene ko wenfuna capital nzireyo naye bibiri yaba afulumye geyena masajja gwe banange ndi baba tebagala kukoma njagala ompulirize ebigambo ku balwe natandise obikunyonyola bwe tuba turenjinga tugambe nti nno mulimu ba first mulimu ba second mulimu ba third okay abantu bano ba first betwayogedde be bantu bannagenda n'enkola business bawulya mu America bano betugamba nti gundi yakolayo agency ye bafuna sente basajja bakwata ku $1 million baba watuukayo mu America ba Brian Kayongo bakoze sente zaabwe baleke sina na magezi na ntotto gyensala kubagamba nti wano kigenda kukola kigenda kusoboka abo nsobolo bagamba nti mukole nazo nkyabafiirako nti Uganda erafuna kyokoze eki etofali lyoteekayo abaddako be bantu banfuna 15,000 13,000 nti obulamu otuukawo nga buli bulungi osobola okubeerako neweebaka abo benfiirako ebiseera ebisinga ne mbagamba nti obulamu bw'ofunyaawo watya ngo obuduplicatinze n'obuteeka Uganda kubanga Uganda I believe omuntu asobola okukola business nesobola okumuwa $10,000,000 okay omwezi webali abazikola ki kati ate nga okusetinga wembeera efaanana bwetyo ziri sente bana abali mu second category eno gyenjogeddeko basobola capital basobola omufuna asobola okusetinga wembeera eyo kati gwe manjagala okubuuza nti eri oliyo lwansonga nti oyagala bizimbe oyagala kubeerayo oyagala baana bo kubeerayo oba obeerayo lwakuba oyagalayo sente bwe kibanga obeerayo lwakubanga oyagala sente bemba nsomesa buli lunaku nti osobola okufunayo amagezi n'oteekawo enteekateeka sente ezo nozifunira wano beerayo kwagalako naye nga tobeerayo lwakubanga sente zezikoze eki zezikusibyeyo ebintu bibiri mulimu abantu ababaddeyo nga sente ne wana asobola ozifuna nagamba abaana bange bakulidde wano ninako n'abafumbiddwa kati ne bazzukulu bange bagize wano neno n'abeeyo nakomadde okubalaba mulimu circumstances ezijja buli omu alina okwetegerera ategeere n'embeera ye naye bw'obanga tonnaba kufuna attachment efaanana bwetyo ng'owulira eko okyayogerayo nze omulimu gwange kutemera mpenda kuyambako kubaako mbeera gy'otegeeramu nti ewaka kikyakola kikyasoboka kubanga mulimu abali mu kategore eyo nga naye yaleka eno mukyala we yalekayo famire omuntu ng'oyo yeetaaga kubanga abuulirwa nti no you can come up with such and such ideas mu myaka egifaanana bwe gityo n'obanga okomawo kakati ne mubeeramu abantu abali mu category 3 be bano bannyinaffe bangenze ndi mu kiyumba ngenze ndi security guard bampa obukadde 2-3 siina bwengeri gye mugamba nti beerayo okitegeera mba nkugamba beerayo naye ng'osala entotto okunoonya ekikiramu wano osobodde kupanga ki abaana tebatunda wana amasimu mu kibuga omwo tebagafunamu sente abagafunamu abamu bamanyi baddana mu kuzimba kakati mayumba ne bagaggawala obusimu babujjanga tebabujjanga Dubai kakati omuntu abaddeyo yatundanga busimu bagenda abantu babiyiiya nze nnyumirwa nnyo omuntu atatuuza bwongo wantu wamu nti wootuuka osooka kwebaza Mukama nti wano ontuusizzaawo but I can do better. Yes, life is about growth. Bw'otuukayo nga bakuwa obusatu kati obusatu bw'otandika okubala nfissa mmeka bw'oba weetaaga kukwebaka mu bed space oba bagiyita bed space weebakewo ofise osobola okubaako nekyokola. Yes, biki ebitambula nsobola kuteekayo kyokutuuka oyinza okwekanga ng'ekiri eno oyinza okukyesubstitutinga noveeri kubanga mulimu ddala emirimu egifaanana bwe gityo tutunda bulamu. Mu kutunda obulamu ye mwana akeera ku makya n'agenda ku mulimu n'atandika ssaawa 12 n'annyuka ssaawa 12. Oba tolina kyamaanyi ne bwe bakugamba nti tuula butuuzi awo ku ntebe essaawa z'obeerawo oba otunze essaawa 12 ku bulamu bwo ezitagenda kudda ng'oziwaddeyo ku lwa ssente okutuuka lw'olirwala olumbe ne lukuluma ng'ogenda lw'olimanya obuwanvu bw'essaawa ezo.
ato obwo obudde nga bugenda otandikanga kubala kati nsasuleko fees z'abaana nsasuleko ez'ennyumba bw'otandika bw'otyo ojja kukyekanga nze natunda emyaka kumpyaga 2 sigayina munnyo kyamakulu kyensobola kukugamba nti nakolanga kino wabula okukeera ku makya nennyimirira bwe nti oba we natuukira ekiseera nentuulanga bwe nti noyogeranga good morning good afternoon good evening ogenda okulaba omwaka ogusooka gugenze n'ogwokulala but life is time obudde bw'obuspendinze otya bw'obanga otunda time eyo ne bakuwaamu ssente not necessarily nti bwe bulamu bw'olina okubeera ate tulina nnyo okucross checkinga ebintu bye tukola kuba obukulu bwaffe butegeeza kukola okukola kutegeeza bulamu bwaffe buli lw'okola ekintu nga kikukwata ne kikuteekako mu kkomera nga wooli tolina kuvaawo kitegeeza nti nno oyinza okuwangalira obulamu bwo bwonna ng'oli mu buwambe naye nga tomanyi oba okitegeera kyengezaako okugamba omuntu okukwata n'akuggalira mu nnyumba n'obeeramu n'omala omwaka mulamba gw'obala contract naye tobalangako bulamu bwo obala contract guno gwawedde kati emyaka 2 gyaweddeko emyaka 3 naye omuntu omutuuza n'omugamba kaakati emyaka 3 gimaze okuggwamu otyo lagawo nga talina n'emyaka 3 ku bulamu ng'oyagala okugitegeeza obutuufu bwazo genda omulamuzi akusibeyo emyezi 5 akuteeke wantu wamuoti nga tebalina kye bakusasula lwojja okutegeera naye olw'ensonga nti obwongo buli butukwata obusente buli butukwata butwerabiza ddala circumstances zetukola ki zetutambulira mukati nconcentratinga ku muntu ono ali ku 3rd abantu bafunirayo ddala mental imbalancement ng'abadde wantu naye nga ye obulamu bwe yabuteekawo atunuulira ssente ziri bagenda kuzimpa ddi omwezi ng'omuntu agenda kuwa akakadde kamu kigenda okuggwa ng'ofunye obukadde 10 naye ng'eddalu ly'ogenda okujjayo togenda ddi wona kati ekituseevinga okugumiikiriza omuntu obulumi obwo okubuyita mu kumanya nti nno wano ndiwo temporary wano ninnyeewo kufuna binsobozesa kugenda wa wenjagala okukola ki okubeera naye obuzibu bwe tulina mu abantu tebamanyi we baagala kutuuka kyova olaba tebateekangawo nteekateeka era tebakirowoozanga nako nti ne wano bagenda kukola ki kuvaawo kyova olaba ne ku intaneti bakambwe nnyo mukambwe tamanyi kiki mukambuwaza akeera kuvuma bantu abasanyuka bamuyisa bubi lwaki alina obulumi bumuli munda tamanyi ki omanyi ebintu we biti kirungi ne tubyogera bikuyamba okufuna perspective y'obulamu gwe gy'otatunulangako kuba kizibu nnyo okufuna omuntu asobola okukulumirirwa okugamba nti ddala ki ekikuluma n'agezaako okukiwuliriza nze nabadde Dubai awo nina abaana be nasisinkanye ba security be nabadde njogera nabo throughout era nabanyumiriza ne mbagamba nze nagenda eyo Belvedere waliwo ki shopping mall kye nakolangamu ne mbaga gwe tulina kyonnyumiza wano ku floor wall kye simanyi nakiyitamu nasooka nenyambala engatto nga nyambala zino ezikoona amagulu gano ne gannuma n'enkowa namala kumanya luvannyuma nnyo ne ŋŋamba nti bw'oba okuuma ng'oyimiridde ku mabbo tosobola kwambalirako nga teweetanga ngatto ya rabba nenjibeerangako ne mbaga nze nga we bantwala mu shopping mall nga muno ewasooka nsooka kunoonya toilet weeri nsooka kunoonya kamera weeri manye nti wano we neetoolwawo bwe nti nina okuyita wano disabled toilet bwabanga tebuggala nga bulimu akantu kabanga kasumuluzo naye nga bukwata ekinusu n'okiteekamu booti nga kaggula kati nga weetoolwa n'omanya mirundi 2 n'omanya kalike katatunuddeemu kamera n'ogenda n'ositula amakulu gano booti eddakiika nga weetaaga ezi obulumi buno buveeko ku magulu okitegeera nobeeramu oba oli awo nga bakuyituma lima 54 location n'osituka n'ovaayo nodda naye ng'olina okukola essaawa 10 n'ezi kakati obulumi okuggyako obujja weight ng'otudde mukulu batte okutambula abaana mubawe ekitiibwa nze sigenda nentuuka oba mu banka oba ki nempita kwa sikaali nga simubuuzizza sikisobola olw'embeera gy'omanya gy'ayitamu amagulu ago gwomanyi kitegeeza omwana adamu okuyimirira 12 olunaku okimanyi
natuuka kadisiki kano okalaba omugongo guno wano wansi nga odde waka ne kakubabirira okimanyi omugongo guno wano wansi nga wakwokyerera kati abakola security ali asobola okuba nga akitegeera ne wakwokya n'owulya wano ng'okutte ku lususu nga lwokya n'okwata ekikonde kino n'okola oti nosoka nosikamu ekikonde kino n'okiteeka bwoti n'oyimirira ku kisenge osikemu ku ggumba bwoti n'otandika okutambula amagulu gano ogenda ogeekonesaako bwoti ako kokka k'osituddemu. That is how expensive the hour was. Kuba bakusasula per hour naye nga bakusasula ki twasokera mu paundi 6 bulamu bw'otunda n'otuuka ekiseera mu mbeera eyo ngo ogitambuliddemu buli ddakiika. Nze nga okuyimirira essaawa okulaba omuntu n'ayimirira okuwera essaawa 2 nga sikisobola n'endwala amagulu. Sente kati ye kategori eno mulimu abantu abalowooza nti nze olw'okuba ntudde butuuzi wano sirina kyenkola kirina mentally buli lw'obeera nga oli ewantu wonna ewali unsocial obaddewo essaawa 10 obaddewo essaawa 12 waliyo kyewakkosa. Kati gwe kukitegeera mu bwangu kubaako nantoto kugamba nti naavaawo ddi. Kyovola message yange eva buli wemba ngisengeka njibuulya nti nno gwe bweba tekufiitinze si gwe nannyiniyo gireke mulimu yagirinze bano bathadi beŋŋamba era ono gwe nsanga ng'agaba ssente ne mubuuza ogaba zaaki ne mu ddiini yaffe batugamba gaba naye waliwo ekiseera wootuuka kati batte bakuga agenda e Makka nti bw'oba ogenda e Makka naye genda ng'olina ki obusobozi n'obusobozi ne babukubula tova wakanga abantu tebalina mmere ez'obupanga zisasudde abaana bato ez'obuweereza eza fees nga bw'oba tonnaba bikola ebyo tokolifayinga. Kakati abantu abamu beekolifayinza ne batandika okukola bye batannaba kukola. Kati omuntu bw'ogezaako kimunnyonnyola ng'agamba senga naawe tebaakuwa senga bw'oba okyagenda mu muzikiti n'oba ng'ojjayo kinusu nga ky'ogaba kireke naawe olina kuba ng'oweebwa bw'oba ng'okyali ku level eyo kale ebyange bimenya abanjagala era abangobera be basobola okuwulira ekituufu kye mba njogera. Ono ali mutendere ogwokusatu sooka weewummuze weerowoozeeko nga ggwe bano be bayogera lwaki olwana nnyo okukakasa okakasaani ali mutendere ogwokusatu yafuna million 2 okudda wansi 2 zonna nti okyalondako okyajjako eza transport abamu emirimu tegibawa transport abo beŋŋamba nti lwana nnyo ddeekeeka. Kati bw'oba eri obadde ofuna obukadde 3 teekawoko embeera nti osobola okufuna akamu ekitundu e Uganda. Awo kitegeeza nti obulamu obweri obw'essatu bubeera bubi nnyo okusinga obw'emu ekitundu wano. Emu ekitundu wano buli lunaku oba oli emitwalo gy'etaano. Bw'oba ng'osobola okufuna kagaranti ako kaba kasinga obulamu buli. Muleme kwekolako saddaaka. Ekyo inago osobola okigamba nakiwulira. Muleme kwekolako saddaaka. Ng'afuna mu kitundu e Kampala. Nomulala ng'amuwa 3 kata. Nti asigale waliwo agenda ogiraba programu eno ng'olweggulo lwabadde luwungera yawulidde kafirimbi akamukuba mu mutwe ajja kutegeera ebyange si bya buli muntu okutegeera kati atunula ku ssimu bazikuba bw'ati aziraba naye obwongo bumugamba tolina maanyi googera oyo ajja kuwulira nagambye message yange teba ya buli muntu erabibwa 120 ne basavingibwa. Nyamkwalo bamita Paulo Sechesi ali kweti oyo tamunywanyi wange bitambula bitya nze nkugambye abantu kwetereza bwetereza era ate mumugera ne mugamba abantu kati obadde ogamba simanye eggwanga lifiirwa abantu bakole ki yenzo omuntu ayogera nti no nja kugawo kunaaba kubi ne kugawo kunaaba kulungi wabula gwe kiri gy'oli okutegeera kikyenkola kikyentegeeza we bakugamba nti nywa amazzi tebakugamba nti nywa bidomola 2
bakugamba nnyo naye buli kimu kibeerako ekigero kutegeera kwe kukugamba ky'olina okukola ki ebyange olina kubiwuliza ng'otegeera abantu mbagamba nti mukome at the same time nkugamba nti genda okole kakati lwaki obeera wano nga tolina kyokola omuntu ogenda kubeera wano tolina kyokola abaana bakutunuulire oba oyawukanye nabbaawo kakati okubeera za sente omukisa guba gulabise oli nakuga nti jangu tugende ogenda kukolerera milioni 3 ogenda kukolera milioni 2 nkugamba nti genda emwe esinga 0 ne bwotuuka yaterema kweyisanga ali ne 10 olinemu embera ebekyuseemu kale embera sebekyuseemu mwabawugusa abantu nze ebyange byenjogera nkugambye ayagala ajja bitegeera mu butuufu bwabyo genda okole okomewo wano kubanga twetaaga abantu abo bafuna milioni 2-3 ensi beetaaga wano batte ekisumbu w'abantu kwe kubanga tutambulidde mu economy ng'abantu 80% they are unemployed 20% bali employed kitegeeza bano abasiiba batuufuma betugamba nti keera waakiri totuula ku luddo genda olime genda okole ki bakeera kutuula ku luddo bwe batuula ku luddo be basiiba bayomba gumu ebiri omuntu atambula mu mbeera bweto bayomba mangu bw'obatuukako ng'ovuga mmotoka olina okusibamu dakiika emu 2-3 nga batandise dde okweyisaamu empi okweyisaamu empi bagenze wa chairman yabagoba mugende ku poliisi ndowooza olaba abafuula gundi society okubeera dysfunction okutuukayo abapoliisi awapoliisi najjako statement lunaku lulamba n'amala nga yeetawulako abantu aba tebasasulangako ku musolo mu nsi poliisi okolera nze gojokojoba siri musasuzi wa musolo abo kye 8% anti talina kyakola tateekangawo mbeera there are certain people abakkiriza to be victims system yatukosa kino kyafaanana bwe kiti kakati omuntu bano the 20% ogenda okubeekanga n'omwaka guggwako nga taloopye na musango ku poliisi tagenze mu ddwaliro lisasulirwa gavumenti byonna yabyekolera anti kakati bano babibeera nabo anti ono kyayomba tekibeera kyakuzanyirwako era agendayo ng'alina muntu gwabanja it is civil case agenda butereevu akwata looya we ng'ateeka alooginga musango kuki mu kooti bitegereke kati ebyo babisasulira anti kakati kino ekinaana kyenkugamba battefe ebyokusomesa n'abantu okukola bali badde fe government zali badde zina no tusasula to awaken people's minds bano be basumbuwa eggwanga nti embeera gye batambulira mweno bateekawo embeera nti okubalabirira singa bwalwala yeetaaga obujjanja bimulaga erina okubeerawo eddagala lirina okubeerayo poliisi erina okubeerawo ng'ebatawulwa ebbula bikola libaleetera kubanga bakola buli kikyamu emisango egiri ekkololo si gyegiri mu Katanga poliisi wagyesinga okukolera era naawe mu buntu osobola okutegeerayo nebuuza ku bonna ani asasula omusolo omungi si kukudaala naye gano ge mazima okitegeera kati kakati kitegeeza nti gavumenti yeetaaga ssente okubeezaawo 1,000 mwenna kati ng'eddamu 2 nga bakusasuza omusolo ogusooka nga bagamba tebimaze nga bateekawo akokubiri nga bateekawo kano akokusatu bali ku 20 nabo basaasire beetaaga ssente cause they have to run the system kalugwe yefuula nti okola nga bakubinika nyingi kati nga bakubinika ekivaamu kinga ne ka business kakulemerera oba okyagizaawo ogenza okwewula ofunyeyo miliyoni ng'watayikonda jja ne babala revenue neekubala kino neekubala ki balina obuvunaanyizibwa bwe balina okukola kuba gavumenti erina okusigala ng'egenda mu maaso where is the 80% batudde butuuzi naku zino bakeera kuyiga ngumi musajja yadde ayitaawo ebinyonyaawo baamukubye etteke n'afiirawo cyu kyafunye kugenda ku betinga abantu ng'abaani abakwasaganya and its mindset ndowooza bo beevaako beeremererwa kakati bagenda kukwasaganya kinansi kati eremererwa alina n'amukwasaganya okweremererwa kuvaawa okweremererwa batte kuva mu ndowooza omuntu eyeremererwa teyeegomba talina ssuubi ate abantu abatalina ssuubi muveeko era bwakugamba nga nti nva mu maaso tambula butambuzi kakati omuntu alina ebirowoozo ebirungi tasobola
buteegombako nti ndigendako ewange ne banzigulira nentuulako ku dining yange nentuula n'abaana byebirowoozo ebituufu eby'abantu bye balina okulowooza. Kakati omuntu omusanga nga buli ddakiika alowooza lwakutaana amalwa tugenda ganywerawo nga yerevo gy'aliko ey'okulowooza eyo. Kakati eyo osuubira nti nogenda kuvuganya nansi ki lubeera mande agamba atera okutuuka ayambala t-shirt paka campaign lweriddako bamuwe endala. Kakati beebo ate naawe olina kalulu kamu nga ye kyekireetera omuntu ndowooza isonedati nti abantu baagala okubigaana. Omuntu atuuse mu mbeera eyo yabba yakola buli kimu kyonna ekitasaanidde kuba ye aba alabira ddala nti nalina kubeera ku bboto. Nze ndabye abantu abakkiririzaamu mukulu batte nalaba waliwo London awo akawala kato bakayita Jojo Keteira akane kekolamu omulimu kasomye ebintu byako asomye wano asomye akola amannyo akoze toothpaste. Oyo mwana bwakubuulira story atambula n'agenda n'asoma n'agenda n'anoonyereza n'akubulya nendeeta abathailand ne batabula kano nentabula kano n'aleeta n'agenda n'ategeera nti nno wano kati okuyingiza bino ebintu gavumenti yeetaaga bino ebintu byonna ebirungi bigenda nakuba nti nno binyigiriza okukolebwa. Byezze wano erugogo namulabi yaguddewo we bagirira ensusu we bakola biki kati gwe badde ogamba nti ebyuma bagenda biyingiza no babikola batya ye abiyingiza ati. It's not having a lot of money, it's dedication. Era bw'omusanga ng'alina by'alina towalana mugambe nti no nkusaamu ekitiibwa. Yes, nkusaamu ekitiibwa okoze abalala ekiremu abantu emikisa tubanga gyegimu naye bw'otuuka yajja kukubuulya courses mmeka z'asomye azisomye okunoonyereza kwakoze. Omuntu gwe okuleeta n'omulaba nga aleese toothpaste amuteeseeko linnya lye nze siwalana nsinze omugamba nti mwana muwala weekozeemu omulimu oba kyakola okyagala oba takyagala you have to respect. Yes, you have to respect. Era abantu ng'abo tuula ogoberera eki kye bakola. Nze omuntu akoze eki kye muwe ebimuli bye ne mugamba gundi weekozeemu omulimu si kibuli muntu nti akikola naye wano okubireeta era akubuulya nti ebyuma byakoze kino byakoze bitya naye bw'atuuka wano agenda kukolawo naye oyo omwana yali eri yafumbirwa na muzungu lwaki ebyabikoze Uganda. Passion jjukirako gy'ova naye olina okubaako nekyozaayo nawe ate ne ssente weeziri era bw'alituuka ekiseera n'agamba nti njagala kudda Uganda n'obusobozi bukola ki weebuli batukwebereramu. Manyi akantu kana aka categories zino njagala obubaka bwo obusembayo ku category n'eyokusatu. Manyi nze njogera ebintu byawa n'ozalawa category n'eyokusatu yesinga okusindika sente mu nnyimbe. Category n'eyokusatu bebasinga okuwa ba girlfriend sente nnyingi. Eno eyokusatu anyumiza gwako nagenzeke kata zaaweze nali e Kampala nga nina boda yange biki kyo bamudde kusomera kati nyingi za milioni 3. Ate nno mwana bate watuba bakwogera b'amazima abaana abasinze okubonaabona mu ddungu ku bikwatagana ku ssente baana bawala. Abasajja wano e Uganda babbye abaana abawala abali mu ddungu okusinga abawala e Kampala ababbye abasajja abali mu ddungu. Era osobola okufunayo story emu ey'omuwala abbye omusajja ng'ebika ey'omusajja abasajja ababbye abawala. Kyotegeeza abakyala wawuggana nnyo abasajja butayogera. Anti omanyi kati abasajja kye bakola amanya giri ebiri bagibbye contract kanjongereyo kizibu nnyo okugyogandiza omukazi yanzibye naye omukazi omanyi abasajja abali emitala eyo ng'alina wano gwalabirira yaleka wano nabweteme n'afunayo le Simon nga balinda abiri mu ndazi n'abasajja we bati ate ku kyabasajja ndowooza enamba yasusse n'okusukka batte wano tolekaawo omusajja era lwakusiibudde bw'ati amaaso gatandikirawo okutankana ng'akyali okubayita ababiri. Na mwami we naye yaŋŋamba bwe ndiba ngenda ebweru bwe ntuuka entebe bayi gye ndimuwaali manya yankomeredde kuba nja kumanya kikaweddemu
kaweddemu gyendese anti kati sireseeyo kintu ogende Qatar ogende Dubai ogenda ku contract omuyaye n'amanya nti ogenda kutuuka kye basooka okukuggyako ye passport ne bamanya nti bagenda kukalirira emyaka egi bakugamba nti nayagala muk'omusibe n'oluko n'asiiba kuba bamanyi waali nti ali amanya nti ono bagumusalira atudde kakati omuyaye akusuddeyo akulabira ddala ogenze mu kiyumba kumala myaka egi okujjako nga tunoonya ntondo kyekiba kigenda okuddakaawo kumwe babatte bawa ne Uganda otandikirawo nga kubayita bw'oba owangadde nnyo obuntu bulamu obukuuma paka kubayita ababiri olaba wano mu Uganda omuntu afiirwa pata nawe ku makya ekawungeezi tasulawo ng'onyumya bayita ababiri owulire ennaku kyotegeeza abantu beeralikire kuva mu kitoolo oba ku airport kwennyini kasitamba amusula nateete kasita oliwa ku bitaala okwata kibuye manyirawo kiwedde kubanga nze okubanga otuuse ku bitaala ndikuddira we ndiba wa busaasizi nnyo otuuse ku bitaala ebusega ng'owali wali mu kibumbira ajja ali ogenza ate ondakudda programu ene ejja kusiikula abantu emmeme bwetutambudde banyabo ne bassebo ebigambo byoyoge naye nga ge mazima naye bwe tutambudde banyabo ne bassebo olunaku olwaleero manyi nti ebigambo bye twogedde bibadde birungi nnyo n'okusingira ddala mu nfuna yaffe eya ssente wonna woozifunye oba ozifunye mitala w'amayanja oba ozifunye wanna bw'obaako ky'osobola ekkola eka ddala bano abali mu category 3 kikole tosubstitutinga bulamu bwo ku time tokola kufa manya nti ngenze kukola capital myaka 2 sente ze bakusasula ng'otunda budde bwo totunuulira nnyo sente budde bwonna tunuulira bulamu bwo weebuuze mu bulamu nsuubira ngenda kuwangaala emyaka emeka abantu abasinga kitaawo bw'aba yawangaala emyaka 8 this is a fact abantu abasinga mentally akyeteekamu nti agenda kuwangaala emyaka 8 naye nina kyenjagala nkujjukize bakadde bo we baawangaalira emmere gye baalya ne pressure gye baalina mu nsi tefaanana yakati mukyala we yamuguliranga kadeegi mu mwaka gwowa kutandikira ku birthday n'akubuulira nti nno balina baby shower balina simanyi pushani balina wedding launch buli kaseera pressure ze tutambuliramu n'akuteekako ne holiday ebigenda okututwalaganya bigenda kubeera bingi kakati kitaawo bw'aba yawangaala emyaka 8 gwe Mukama Katonda bw'anaakusaasira n'otwalaganya n'oweza emitwalo emyaka 6 ogenda kuba owangadde osinga kitaawo byonna obikola gy'oli oyingidde emyaka 10 ogenda okuyingira ku makya ssaawa 12 omusajja n'akugamba yimirirawo batte n'akwambaza uniform n'akugamba olunaku we luziba ngenda kuwa $8 n'oyimiriraawo olunaku lulamba ogenda okwekanga okikoledde omwaka gumu ogwokubiri okutuuka tunaabeera analytical ku bulamu bwaffe ogenda okutunda w'otudda walina kye wakukosa bw'oba oyimiridde amagulu gafa bw'oba otudde kitegeeza omubiri ogutuusizza tegukola exercise obwongo buli dormant ogenda mu overthinking ekuleetera hormones okukyankalana buli kaseera obeera mu depression oba obeera mu stress all the time lwansonga nti ebintu ebyo tebiri nti bizimba nti oba biyiika musaayi abantu mental health tebagifaako omuntu n'atambulira mu kintu ekyo omwaka gumu ogwokubiri kikendeeza ku bulamu bwo kati abantu obuteerabirira bagenda kufanga n'emyaka giri tebannabagikola ki kati mu kategore eyo okubanga okyafaanana bw'otu teri muntu yenna agenda kukujjukira gwe abantu kye bakwagalako buvunaanyizibwa naye olunaku lwofa nga bakakuteekayo munda nga n'ettaka likyaserengeta likyakkirira wabeerawo abali mu kulya emmere ensi tegenda kusibamu n'olunaku n'olwo kuno okwebuulira kukwonga gwe omuntu nti yes sente zino nzikolerera baki era singa obulamu bwange sibufuddeeko nze nenzikira mu ddakiika eno dusobola okuzibamuuko n'eddakiika n'emu ne bugaa nti no ku ssaawa 6 bwakutta olw'okuba batte yagenze bwe kiba nga si kyekyo wejjukire kategore eno
Boba obudde buba tebukugenzeeko ogenda kulwala amagulu. Amagulu we gabanga tegagenze bakugalidde mu nnyumba. Osiiba olowooza. Watandika kwesiba ku bantu okubira omuntu simu omu ku omu batandika n'okuzijjako data. Lwaki? Bakiba okolerera. Abamu tuli mu makomera nga ffe abaageesibamu naye nga tulina ebisumuluzo ebisobola okutufulumya mu makomera ago. Ffe nnyini twagaaniramu lwa nsonga nti twakitwala nti tulina okubanga tubikola, tulina okubanga tutwala obuvunaanyizibwa obwo. Weebuuze senga enkya tozuukuka, b'ozikwata n'oziwa bagenda kufa. Bw'obanga ozibawa kale fine, zitemeko nga nayo bwe weekolerawo plan B okubanga okivaamu olivinga obulamu omulundi ogwo. Banyabo ne basibu byebyo tetujja kwongerako kulwa extra digest mugoba nsonga nze sesanga batte akuume